Ennaku enkulu nga zisemberedde ebintu bingi ebikyuka era ebibuga ebyakula bikyusa endabika n'ebitemagana. Bw'oyitako mu kibuga Kampala ky'osooka okulaba ku nguudo bwe butaala obw'enjawulo ku bizimbe ebinene mu kibuga. Gye buvuddeko yalina nkulu w'ekibuga kya Kampala Jennifer Musisi yatongoza obutaala buno era abasasi baffe batalazze ekibuga Kampala ng'enguudo okuli olwa Kampala Road n'ebifo nga City Square bye baasinga okuteekako essira. Byebizimbe ebisinze okutimbibwa omwaka guno kuliko ekya Acacia Mall e Kamwokya, Garden City okudda ku luguudo lwa Yusuf Lule Road Nawara era nga buli obudde bwe buziba n'oyita mu bitundu bya Kampala osanga watemagana olw'obutaala obwateekebwamu. Eno gy'osanga n'abatunda ebimuli bya Ssekukkulu giyite Christmas tree nga na bano osanga bagitaddeko obutaala obwaka obudde obw'ekiro. Kampala ekibuga biseera biri ng'okiyitamu ekiro mu nzikiza kati nga ffe abatambulanga ekiro banatambulanga ekiro olumu ng'ovudde mu kyalo kiro olumu otuuse mu Kampala kiro ng'oyita mu nzikiza y'amaanyi abayewo mu kibuga akusikako akasawo n'ayingira akazikiza tomugobere. Kampala ayaka naye nga ekyo kiba kya kiseera tebayinza kuwangaalira ku kintu ekyo ne bakikuuma nga kiri ku mulembe. Ebulekerewo ddala ebusigale nga ayakira ddala bulungi nemekoma ku nnaku enkulu. Mu kino omwogezi w'ekitongole kya KCCA Peter Kawuju ategeezezza bw'ati. Era ekibuga kijja kusigala nga kyaka tetugenda kujjayo bintu naye okujjako okusoomozebwa kwe tufuna ebiseera ebisinga nti ate abantu baffe baddira ebitaala bino bye tutaddeyo ate ne bakola ki ne basokolako emboozi ne bazibba ne batuzza emabega. David Tamale ne Dickson Waiswa be bakusakidde eggulire lino Crabkere TV.